Bere Masaka kati ensi yonna ekimanyi ndongo ya binyanyanyanya of course gye yasimbuka era naffe yetuleeta nga tutembeeta paka olwaleero ku Sunday eno mu kisawe kya Kasana mu Nnyendo gye tugenda okubeera Mbaziira Tonny ne Suuna Ben as usual. Naze kunonga endongo ya mwetebera ko Bayimbi. Mabega ko wano Lusegawe mwava ku summit. Bayimbi abamu balugattako. Mutandise obasembeza. Endongo yaffe abayimbi mwattu babeerako. Just kifeje tukola tetubalanga era ne ku posta yaffe tunula laba tukuliko bayimbi abantu ababiri bokka be bayimbi ababeera mu sheeyo kati abayimbi baffe banengere gye bali mikwano gyaffe babeera bawuliziganya wakati nga shee tambula webali abantu ndi webali abantu baffe bamanya abayimbi baffe kasita balaba abantu nga webali of course babeera nabo baagala okujja babasanyuseemu kino kitwale nga boyinza okugenda okwanjulwa nga boyinza ogenda mu mukolo gw'okwanjulwa abantu babeera ndowooza omuntu abeera n'omu ensi yonna yonna gweberinze naye ng'ate asobola awerekerwako banna abagenda okukola ki okumuvubiriza mwattu nga ne bwajja ng'ali bw'omu nga bitabuse nga bwe bitabuka ne bagamba nti ku babiri abo tuleete kaani still bamusigala muleetaani era oyo kati be baffe ffe tukulemberamu omu muli mu nteekateeka eyo mu baganda baffe ababa basobodde bajja naye nga sheeyo tugitegeka mu ntegeka gye tugitegekamu nti tetulanga tosubwa gundi ne gundi abantu baffe era bajja basuubira ffe kati bano abalala be tuteekamu okuvubiriza tubabawa mu mbeera ya kusiima bantu baffe tugamba nti gundi jango yimbira abantu baffe gundi jango yimbira abantu baffe neera nembulangondoza mu kiraba era tetulina betulanga tetulanga kuba tubaagala n'ebino ebintu twakizimba bwe tutyo obutafaananako n'abantu balala nti olwaleero olaba ebivulu by'aba presenters abalala nga olaba n'akafaananyi ke nannyini show nga ke kasingako obutini nga kiri kijjudde bayimbi and for us it is not the case. Nga mujja mu bintu eby'ebinyanyanya bino mwabikubanga nnyo ng'abantu tebabiwa matu singira ddala mutulaawo mu ababiri ne muwayamu ne mugamba okimanyi kino kyali kibulamu tewaaliwo kyali kibulamu wabula era nga bw'omanyi nti omulimu buli lwobe gubeeramuko n'ogezaho okubeera innovative n'oguyiyiza gwongera okuba more attractive kakati naffe kye twakola era bwe tuli paka nakati tetunaba kumala ebintu tukyalina bingi nnyo package yaffe ekyali ngazi that is why olaba nti twongedde n'oku-attractinga ba big brands kati okujja okutwegattako kulaba nga twongera okukuba ekintu kino so ebinyanyanyanya is a big issue temunnakimanya mwenna temunnategeera kye tuliko kigwera wa ogamba olinga akanga mukama atuwe bulamu bukujja biraba togere kuteekawo line yana itani teekawo line of course kakati ffe tuteekawo line kubeera ffe line okuteekawo line kigambo ky'abavubuka ffe tudiringa n'abavubuka of course era mukimanyi kakati okuteekawo line bo bwe twogera ekigambo teekawo line bakimanyi kye tuba tutegeeza tubeera tuba encouraginga oba olina ky'obadde ogira topowa tosirisa sigazaako ekigere oteekewo line osonge busonzi mu maaso omulimu gw'obadde okola sigala ng'oguyiyiza ng'era kye tukoze ku binyanyanyanya tusigadde tuteekawo line nga tupushinga nga tugenda haya anaitani ne bafana ate ffe tuliko okweyita ekigambo teekawo line yeffe ye Suuna Ben Mbaziira Tonny kakati bafana muganda waffe of course ffe nakiyingiramu ne tukasuka paka kati video yo wagirabye otya nno ekisinga okuwonyabonya abadijje b'e Kampala kuba twagala kuba baserebu nakuba bayimbi mugenzi okulaba nga okuba badijje tekibamatira mulyoke muyingire n'endongo muyimbire eddala kati nze nga bw'otandabangako nga ntambuza akayimba nti nga tuzze nti baaba nkubiraako dijje nyigiraako awo yembeera kati ffe gye tulimu nti waliwo ebintu ebimu omuntu kyokolamu just tulina batubuuzanga mu primary why do people smoke to pass time kati ffe tubikola just ku passing time zisinza kera omache ne ngamba mbuno tulanga omuyimbi Suuna Ben omuyimbi Mbaziira Tonny twagala kulabikanga abayimbi and on top of that singa obadde wetegereza nnyo tuludde nga tukola ebintu ebifaanana okuyimba nga tugezaako okubalaga nti we can sing though tugitwala nga serious business gwakaliga kasemani tewakalaba ennaku ezo kikyotaalaba waliwo TikTok video kasinga challenges ennyingi so akantu ako kava muffe nga twabikola nga siga twakafiirako wabula abantu ne bakyagala embeera yaffe gye tubeeramu tukola ebintu ebyo okufubiriza ndongo yaffe naye nga festival akuvaayo kutwanjula nga bayimbi babadde bagamba social media awo abaga nti
era abayimbi kakati kabajjuuse. Abayimbi tebeeraliikirira. Tuyinza kuyingirira ina tebeeraliikirira. Ayo si dio webaddewo tubaddewo nga tukola si mu kuyimba. Tulinga babinyaanya singa tuli babinyaanya mu kuba nankani. Kino kye mwakoze kye bayita bati. Ekiriwa. Itwayimbye because we can sing. Nile tuli bayimbi era twagala kukwata ange eyo nti tugirimu nga business kufiirawo no. Tetutya kutuloga. Bino ebali badde batuloga. Basinga batuloga dda. Singa bali basobola tuloga. Omanyi abantu abasula batunula okuba ffe. Gomanyi omuntu okuva mu kyawo n'akuyita mu magulu bw'ati nga lukusanze oli mu kibuga. Mu namba 1 usimanyani namba ffe tulina namba tuli numberless. Ne tujojobya abalina namba. Ffe tuli ba namba 1 gundi ffe bwe tuli bubezi. Tujojobyeza ba 5 6. Amaanyi g'oluyimba teekawo layini mwe mulagaliwa. Of course teekawo layini oluyimba olwo lwe muwulira lusanzeewo ekigambo teekawo layini. Ekigambo ekyo kibadde kyaffe tukyogedde nnyo ku radio zo okutuuka okubanga n'abaana ba boda n'abaana ba taxi bakitimba ku mmotoka zaabwe. Teekawo layini kivuddemu ffe nga tweyambisa ebigambo bye tuleeta ebyenjawulo bingi. So kakati ddwe oluyimba lwasanze mufaliso ne lugwako. Okitegeera. Kakati nina ekibuuzo ekirala. Tuzze tulaba ba DJ bano abayita ba urban DJs. Oba oliawo nga bo babawakuba awards ez'enjawulo bawangula ku awards mu ebisaawe mubikubye Abannayuganda mbakakasizza wano ewaffe kyekikyagaanyeemu okuba nti babawakuba. Bannange obuuzizza ensonga nneeryawo. Kakati kiki ekyakujja mu kyalo okujja mu kibuga wajja kunoonya ki? Badde mayoga yagamba awaadi. Teeka wali awaadi yo nange nteeke wano ebyange. Teeka wali gwa awaadi yo nange nteeke wano ebyange byenkuŋŋaanyiza mu kisaawe. Kyokka ate nga bw'onookola okunoonyereza obulungi ojja kukisanga nga n'awards tuzibasinga obungi. Bw'onookola okunoonyereza okutuufu lwakuba nti abamu timwagala nnyo okunoonyereza naye mwagala nnyo awards ze batimba ku Facebook naye bw'onojja okunoonyereza ebyaddala realistically ng'onoonya awards ojja kusanga nga nazo tuzibasinga. Ekyo nakyo kola okunoonyereza. Nze nkugaye bw'onookola okunoonyereza kubanga n'ezaabwe ze tulina z'otubuuzizza tetwagadde kubuuza ndi bo balina mmeka naye bw'onookola okunoonyereza okuli deep ojja kukizuula ng'ojja kudda otwetondere. Kambuze ekibuuzo kimu mbadde kiri ku about relationship yamwe n'abayimbi. Most cases ba DJs abali e Kampala ne mu bitundu ebirala bafuna embiranye given the time gye babeerawo n'abayimbi ab'enjawulo. Tunaba olya nnyo nnyo ku lwangoozi n'abayimbi oba olyawo ziyinza okuba ziri ntalo. Mukikoze mutyo kikuuma okulaba nti mulina nnyo ntalo n'abayimbi eyo weziba weeziri muzihandolinze mutya? Tweyanze nnyo tweyanzeege. Ebintu bino ebisinga bisinziira mu ngeri gye bakuzaamu. Baba nga bakuzanga gwe wawatukira ng'obuukira mu buli nsonga yonna gy'oba olabye. Ffe batukuza batugamba nti nno oli wa ddembe okubaako ensonga emu gy'otunuulira naye gw'osalawo okugyogerako oba okugireka. Si nti buli kintu ky'otunuulidde oba mbeera yonna ebaddewo nti sanze Kenzo ng'ayingira wano odduka emisinde bannange basabole bannyabo mbabuulira ki nsanze edirisa Kenzo musuza gwe weesalirawo gwe ng'omuntu okubaako ebintu ebimu by'otunuulira obutunuulizi n'obireka ne bigenda. Kati ffe bingi bye tulaba tekitegeeza nti tetulaba bingi bye tulaba naye ntubiraba bulabi bingi byolaba nga buli muntu avudde ku social media n'agamba wenza saidi yange eri bwati wone teyandikoze bwati. Ffe ne tubeerawo tunula butunuzi abaana b'abanaku kisinziira na ku ngeri ki gy'omanyimu ennaku yo. Kati ffe ne muganda wange ono ekyo ebintu ebyasinga otugatta kuba ndowooza embozi ensugi nyumyanga ennaku twasinkana nga tufaanaganya ebizibu ninga nti tutambule n'omuyaayo ono bwetwenkanya ennaku nga tewali agenda kwesuddiiriza ku munne twasinkana fenna nga tuli bamulekwa fenna nga tukola kaliyoki fenna nga tetukwana byabakyala byalema ekintu mulindiemu ekyokwana naye ekibuuzo kyange kambuze kimu malize kigenda Mbaziira Tonny federation weeri and federation eno ebiramu associations ez'enjawulo ezijja okufederatinga mwenga abava mu fraternity y'aba DJ mulowooza muli well represented federation eno era we muba muli mugwawa mugwa association eno yonna gye mulimu nga mwe ba DJ. Mbadde nsaba emboozi yonna erimu ekigambo federation tugyerekereze. Gye muli temuliyo.
Are you associated tugende ku kibuuzo ekiddako kyetwogeddeko wali nti ffe sinti buli nsonga tugyogerako y'ensonga lwaki bwe tuli ekibuuzo kyange recently buli omu abadde akola show ye nga ye nga Mbaziira Tonny oba Suuna nga eri single ne leero duet gyetulaba amaanyi gakendedde kaakati neyanze ekyo nsaba nkiddemu kati simanyi oba ggwe naawe otwanoonya bannafuba okavalinga naye singa era obadde onoonyereza ekyo obadde okimanyi nti tukola shows 3 eya tukola eya Suuna ne tukola eya Mbaziira Tonny ne tukola eya Fembi kyokka nga ne ziri z'empisa ez'omu era tubeera bameka just ekyenjawulo ekibeerako nti ku post omutabaako kati ezo technicalities zaffe ffe tuzimanyi ekyo tukikola mu ngeri yaffe so nakyo bwonna ddayo n'onoonyereza ojja kutuuka omanye lwaki bakikola bati kubanga tusooka kukola ya Suuna ne tuddako eyange ne tuddako eyaffe Fembi so ebyo biri technical tujja kubibannyonnyola nga situli ku kamera ekisooka mu byonna tulina nsonga egenda tubombya ababomba balina ensonga zaabwe naffe tweyaka tulina ensonga zaffe obutabomba kakati ebyo legacy tubadde tubigezezzaako era ngenda kuddayo mbatume bannaye mugende munoonyereze mugende mwongere okunoonyereza waliwo ebibuuzo ebimu ffe bye tutakyasuubira ebintu by'okuzimba omukululo tubikoze okuva mu kusomesa abaana tubasomesezza ku myaka gino kwe tuli tusomesezza ba presenters abamu ku bettabbo kati mu radios ne mu TVs wano mu Uganda nga tuvudde mu kubasomesa okumutuuza mu class n'omulecturinga ne tubatwala ku mirimu gye bali gye bakola ne tutakoma okwo n'abamu tugenze tubabalaga mu bivulu ebyenjawulo ntugaa kino ekivulu kyono nga naffe ku posta kwetuli nakati lwakuba tuli mu kwogera ku kino ekyaffe ekigenda okubayayo ku Sunday Masaka neera waliwo ebivulu ebirala bingi ebiri mu layini nga bigenda kubaawo nga by'abantu betuguluminze mu ngeri ez'enjawulo corporate wenejja mugenda kudda kuba kati parliament yogera ku corporate y'abayimbi ne creative mukirowoozaako kyekirina engeri ekigenda okubakosaamu nga mwejjona ddala ekyusa ennyimba z'abayimbi from originality nezibaako engeri sayo gyeziteekamu andi kakati ekyo oluusi kyali tu affectinze ne bwe kiba nti bennyini bannannyini biyiye ebyo olwaleero be batukubira essimu owange nzi unkoze otya oluyimba nga tonnalusabika buzibu ki n'olumukubira nno ne ku mpewo ogenda okulanga aweza obadde okubye webale naye nga tutadde olwange nga luwewuse nnyo so mpulira ndowooza nti ekyo nakyo actually naffe kennyininyini tujja kutuuka okubanjayo royalties zaffe nga tugamba ebyo binyaanya it is our thing so it is our creative so mu mbeera eyo mpulira ndowooza nti we on a safe side abantu baffe of course bo bakimanyi tetukyetaaga bakowoola tetugenda bategeeza nti show ya ku Sunday eno bannange obudde tewali tuli bize show ya ku Sunday eno sigenda bategeeza nti mujje mu kisabo kyakasana mu nnyendo sigenda babuulira nti sound ziri nnyo ekyo bakimanyi tubagambe nti Mbaziira Tonny Suuna eyo waliwo kye batategeera bakimanyi abo bola tubagambe bajje banywe kiraabu bajje banywe roko bomu bajje beyagali tugenda bawa pichi tetuyinza bibagambe ebyo naawe